TV tushagenda maaso ne bannafa ba Stanbic Bank abagamba it can be bagamba bwoba ekwata oli step emu closer okutuukiriza ebirubiri bwabyo oba ebiroto byo mu business kwata akasente koyina byakukolidde tereka koterese nange kikulu terekako bwoba oterese twala mu banka entuufu ya Stanbic Bank ejja okukolera amagoba ku nsimbi zosaayo ate oba olyawo oluvanyuma lw'ebbanga taligere ojja kgenda ozijjayo nga zeeyongeddeko nga zikubisizaamu ku ezo ze wateeka. Tugenda kulaba empapula ez'amawulire wano Daily Monitor n'eno Observer gwe tulina naye twongera okukutegeeza gwe Munnayuganda nti eggwanga erya Congo omuntu owokubiri yafudde ekirwadde ekya Ebola. Twagamba olunaku olwa Mande nti Ebola yali bakonfaminze case ekitongole ekyabyobulamu ekyensi yonna ekya WHO kyakonfaminga nti waliyo case mu Mbandaka Equator Province. Kakati no ono yali wa Luganda kwoli gwe baasooka okuba nti bazuula n'ate yadduka n'atambula n'atasobola kubanga atuuka eri abasawo bagenda okumutuukako ng'embeera gy'alimu nzibu nnyo era yafudde nga tanafuna treatment. Akadde kano olwali bagenda tandika okugema abantu Ebola mu kitundu ekyo ekya Mbandaka Province, Equator Province eyo balina doses ndowooza nga 300 ze bagenda okutandikirako okugema abantu abo. Ne government ategeeza nti nabo eri ku alert abantu abayita mu bitundu eby'empondwe Kaseesa wonna ddala balinaanye ensalo y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya DRC. Bagambye nti abantu sufanga 10 baba identifying eyo ogenda maaso contact cases abalina akakwate kwaba bafudde ogenda maaso kubanga batuukibwako. DRC guno mulundi gwa 13 nga bafuna ekirwadde ekya Ebola nga nekyasembayo kyakirimbula abantu 12 ndowooza omwaka oguwedde. Kale bwobanga olina abantu abali okumpi awo wandibadde nga akadde kano oba oliawo obeewala nnyo tomanya kiyinza kuva eri naye nga gavumenti egambye tetunafuna kesi yonna mu ggwanga bali ku alert akadde konna screeninga buli ajja n'okufuluma ddala ku nsalo wali empondwe. Kale twagala kulaba lunaku lwajjo temwangambye nti omukyala Kaisiki bwe yagenda mu kakiiko luli yagamba nti ekampuni eno eya Internal Medicine of Virginia tebagimanyi yagamba gibaawa ikaze 15 ez'ettaka eri enaggulu. Eyali minisita omubeezi w'ebyettaka bwe yazze mu kakiiko olunaku lwajjo munnaffe Pasis Namuganza yali nti kampani tugimanyi eya Faruku bloke kiri Uganda eno nyumirwa naye nga ate kati eyamuwa president yawandiikira minisita era w'ebyettaka akadde ako Betty Amongi namugamba bano bamugenda okuwa ettaka bannayuganda bawarabu naye balina ab'enganda zaabwe baali mbalala eyo mubafunire ettaka baliwa baana b'abannayuganda ne babazaala mu Warabu eyo kati balina omusaayi gwe Uganda naye nga bawarabu bagamba banoonyeza ettaka mubawe bakole investment mu byobujjanjabi so kibava kati tebyakwatagana bulungi naye nga oda yajja buzzi katono nnyo ku statement eyo njagala kiruletinga ku bannaffe ate bannayuganda abaava wano ne bagenda mu mawanga amalala okuba ekyeyo nga bannayuganda baawano sigamba nti balina mu kasaayi naye nga bannayuganda okimanyi nti okudda wano eno okuddamu okuinvestinga ssente tebakkirizibwa balina kuddamu ku applyinga buto wano mu ggwanga lyabwe Uganda. Kakati bano just ba balinako akasaayi bali baana bo tubawe bazzukulu naye bali betwandiyise bamusiga nsimbi bannayuganda abafa abaawano bali eyo tebakkirizibwa era abasinga obungi basalawo kujjanga bagenyi. Ndowooza olaba embeera nga bweri unfair naye bwe byonna byonna ndowooza byetoololera ku who appointed who kubanga era bulijjo tulaba abakungu ng'asonga mulena agaago manye yampa omulimu guno oli agamba ze president yaŋŋambye nono n'agamba office bwe ŋŋamba nono n'agamba kino kye kikola ki tulowooze ku ky'okumajinga offices ezimu nga president bwe yali agambye ye yali akitwalira mu mbeera ey'okukendezaako ensaasaanya y'omuwi w'omusolo naye ng'ate kigenda kutuyambako okutandika okwavoidinga ebintu binene ebya kankikasukire Faruku nkiwadde Wamala nkiwadde gundi tukendezeeko ku offices ze tulina bwe ndowooza. Otherwise confusion eyo tegenda kugwa oba president Museveni ebintu bino tukole nongosereza biveemu completely ebyoku appointinga kati kambuze byenkyambuye mukyamu anti kakati tanasongebwako mukyamu ku statement eriwo eringa erabisa mukyala Byenkya kubanga Byenkya mukadde ako ya accounting officer
bwaba alagidde kati president ayinza okuwa order n'agamba mukolenga bwe ŋŋambye kati yawandiikira mukyala Betta Amongi yali minisita w'ebyettaka namugamba wa abazzukulu bano ettaka naye ng'ate mukyala Amongi alina kuyita mu Byenkya nga chairperson wa Land Commission akimanyeeko kati mukyala Byenkya yagamba ebiwandiiko sibiraba nokola due diligence abantu bangamba okubanga mpa nengera Faruku yenkanye yabogerera erinnya ddala erya Faruku twalinoonya ne litubula olwo tugamba Faruku badage sona ali wano eri mu America tuginoonya Uganda terabika ngamba nenga bukiswa byonna yalina okugenda okubinyo mukyala Byenkya we tugambira nti talina we yeerabisiza we wano ekyemmwanyi kye kituli kati kumimwa Minisita w'ebyobulimi agamba nti nze ebintu ebyo sibimanyiko yadde bigwa mu doketi ye naye nga takola ki tabimanyiko yadde ow'ebyensimbi yakola ki yabimanyi kakati bwe kiba nga kyagenda butereeve wa minisita omanyi yafiisi zaffe ez'obuweereza ziyingiddemu nnyo ebyobufuzi abamu ku bakulembeze balowooza n'okulowooza nti abamu babattira ki obuwagizi n'obululu kakati ono bw'alondebwa yaabazze kusanyusa mukulu kugenda kukukumba afune obululu agambe nti nze bwe nali mu yafiisi kino ne kino kyekyaliwo changes ezaaliwo bwe kyatuuka ku ki ku buwagizi bwo kati ekyo nakyo kireesa obuzibu it is bad to kill institutions kuba kati institution ebeera estandinga nebanga ennyonnyola kati bw'ogamba nti avunaanyizibwa takiriimu naye ng'ate yateekeddwa okuba nga akirimu kitegeeza yo killing institution ono obeera omu sidelinings anti obuzibu obuliwo kati waliwo ekikolebwa okuyisaawo ekyalo okutukubikka ekirala abakulembeze abamu balonda abantu nga balina bye baagala babanguyirize naye ng'ate waliwo gwe kikwatako nga tamugye mu ofiisi ekituufu ekyokukolebwa kyandibadde nga kino Faruku bw'aba nga yabadde mu yafiisi nga gwe wamala yamuwa omulimu olaba nti takyakuyamba ate tolonda Fedde kujjanga ye kubanga yakutuukirira mu buli kimu nga tubuusizaani Faruku amaaso kuba kumuyisaamu maaso Faruku alina okusigaza ekitiibwa kye nti newakubadde oleese Fedde kabiri nti musaayi muto alina wakiri okumutegeezaako naye bino byonna biragira ddala nti tuyina ministries nga zikola ku kintu kyekimu naye nga buli yafiisi yaggalawo nze kankole ebyange anyway Daily Monitor mutwe omukulu twabyogeddeko wano bagaye nti Museveni MPs agree to review coffee deal enteekateeka ey'emmwanyi bakkiriza ogenda maaso okugyekenneenya n'okwongera okujja n'ebikira ku ebyo nga tebannaba kusalirawo ddala kyankomeredde kubanga omukyala bamugondomolako omutaka emyaka 49 wali mu Namanve Industrial Park. Kansubire nti ababaka bawadde president alternatives ze beetaaga. Kubanga bw'ogenda n'ogamba president nti teri fair eri mu Uganda bateeka okuba nze mbasuubira okuba organized enough nga proposal weeri mu Uganda kikyagenda okufunawo wagenda okufuniramu baleme tulowoozesa just naye wano batugambye nti mu kugema ekirwadde kya COVID-19 okuviira ddala mu mwezi ogwokusatu bwe batandika okugema abantu nti waliwo emyaka egyateekebwako essira naddala abo ab'emyaka 5 n'okweyongerayo saako n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo gino egisookerwako abasawo basomesa baani bali bateekeddwa ku mwanjo naye ekyewuunyisa okutuuka olunaku olwaleero mu bantu abo bonna bw'obatambulamu ebitundu 5 ku 100 tebafunangako yadde shoti esooka eya vaccine ya COVID. Bafunako naye tebannaba kumalayo bafunako naye tebannaba kumalayo obaolyawo naye kati ate babeera bafuna ki bafuna esooka ate ebyo byabayamba ki bannasayansi batugamba esooka ye erina kukola nayafuna eyokubiri kati oba weetaaga endala obaolyawo bano bagambye nti nate minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula mu ggwanga bagambye nti bagenda kuba nga baleeta enteekateeka empya egendereddwamu okulaba nga abantu bakakanya ku ndima ze bavugirako mu kibuga bagamba nti balina kuvugira ku 30 kilometers per hour speed limit egenda okuba nate ng'ereetebwa kitegeeza ki kino kiyinza okukendeeza ku bubenje bagamba nti bagenda kudda ku nkola ng'eyabafuzi b'amatwale mu nteekateeka ze bagenda okuba nga batambulirako okuvuga kuno batugambye wano nti wabaddeyo amaziga n'okwesansabaga mu kulonda agenda okukwata bendera y'ekibiina ekya NUP okulonda toliti mu tebyadde byangu nnyo neyakwata fulaga mu kulonda okuwedde okwa 2021 tebamulabiza ku fulaga ku mulundi guno kagamba nti katusuubire nti amaziga ago tegakumye lwajjo lwokka ne mu kulonda nga 26 tegaddemu
ne gakulukuta ngagaliwa gakyakulukutira ddala mpaka agana kwede ngaagali ekayunga omubbe mutayize wuyo agenda akatwala akaboksi bagenda nakwedde bambi naye era akawulu kagundi myaganyajangalo akawulu kano kayinza obutaba kangu ogamba akomoro kali wakati wa mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Kyagulanyi Ssentamu ojjukira akaluwa nga bwe kaali akawadre era ne kalolako ate ne FDC bwekituuka ku makanda geeyo FDC nayo y'amaanyi FDC kakati lengera obuzibu obuze aba anti balese NUP erese FDC erese waliyo ne independent kandi tibali munaana kati butwogerera abakajjayo obwangu okwetaaga ekifo kino kya Omoro County kati atoneza gavumenti Andrew agenda kuyisa muka mu kisero kubanga ndabawo ogabana obululu waliwo abaali batakkiririza Muwolanya nabo gye bali omwana yakajja mu kitundu sigamba nti gyabadde awangalira the NRM yamuleese oba ekibiina ekiribwinza kyamuleese kene ka sympathy vote tugambe nti tutagenda kuyita mukawe weevu singa naaba awangudde ajja kubanga ayina abakuza bagole faza we naye nga ye emikisa gye gy'okuwangula oba oli awo osobola ogiwa ayinawo 50% kati ayinza okuba ayinawo 50% 55 tesobola kwebeera walimu kuba tukyalina ennaku balonda 26 egenda kugejja omanyina nti obuzibu we buli bannaffe ab'opposition oba tebalina ssente zimala oba tebaba n'abantu bamala okukuuma akalulu newali eri mugundi era bulijjo obalaba mbyogerwa kuba bulijjo obalaba nga bagamba declaration forms ziffe ze twabadde nazo si zeezo oluusi bagenda okubanoonya ne babalaako opposition teryakakwata anti kati kino ekitundu ekiraba ekyokukuuma buli bayinza okufuna abantu olwokuba nti si kyekitu tutundde kati Omoro yokka yokka singa obaleka badeka ababoda balowooza mbu NUP terinayo buwagizi mu bitundu by'Omoro okuva ddadi mambune babyogera mbu ddadi yazira embuzi eyaleetebwa NUP bwez'amabugombo bazikubaliriza balowooza nti munnange eri tebalinayo ki ddadi buli muntu yamukkiriza ffe tulinza 26 omwezi ogujja tulabe ani agenda okudda mu kifo kya Omoro County waliwo kyolinda nga naawe olina kyosense naye omusajja gwe baleeseza si wa musajja si wa muzannyo toliti anti yali mu FDC mu mwaka gwa 2006 si weewaawo kakati bw'otunuulira FDC bw'eyimiridde akadde kano FDC ya 2006 si FDC y'olwaleero anti byonna byonna tubitunuulira tebiyinza kubaako kati impact gyava sisobola kugamba nti FDC balese Denisani owoni Denis nobali FDC leso waabwe noperese waabwe noza DP etanaba kuvaayo nti obeerese nibisigale nti balaga nti balina abala basigadde nti balaga nti balina interest nga lwaki weewuunya mwami mawo nga lwaki aleeta omuntu avuganya omwana kikyotegeeza yalina taata nga mulaga nti ndi muno nedda okyasagisa politics otumalize ne observe ono gwe natambulira ku luguudo message ene ekwatako manya ekidduka kyo bwe tunakoma otumalize ne observe ono naye n'ensonga nyingi zawandiseeko ze weetaaga oba oli awo okuba nga otegeera katono nnyo katugyewo baka buno obadde okimanyi nti oli mu kiti kyo gwe kennyini omulabi wa Sooti TV awo sobola okubanga gwe osooka okumanya biki byonna ebigenda mu maaso n'olwensonga eyo director country view driving school Tamayo Wilson gw'oli naye enkya ya leero olunaku lw'eggulo twakuwaddeko katono nnyo ka introduction ku kye tuyita eŋŋombe oba mu luzungu horn ey'ekidduka kyonna teri kidduka kitayina ng'ombe nakugamba nti ku luguudo buli bidduka byonna oba ekintu kyonna ekiyita ku kkubo kidduka n'owebigere oyina eŋŋombe kubanga singa oba olabye ekintu kyonna osobola omuntu okuleekaana n'omugamba vaawo n'oboggola oba ekintu ekiringa ekyo eggale eyina kengere so nga ne piki eyina eŋŋombe motoka zonna paka ku motoka ennene ziyina eŋŋombe ez'enjawulo naye eŋŋombe njagala otegeere engeri gye tugikozesa nalwaki eri ku kidduka ekisookera ddala eŋŋombe togikuba kugobawo muntu nti vaawo
oyinza n'okubira omuntu nga yalwala dda olinaagwa eri abantu balwadde abantu balina ebizibu bingi mu bulamu bwabwe abantu balwadde emitima senyiga pressure n'obulwadde obulala n'olwensonga eyo gwe kuba eŋŋombe okulaga nti wendi awo laga omuntu nti wendi omuzungu agamba show your presence naye tokuba ŋŋombe lwagobawo oli eyaluleekereeke n'oweraliikiriza omuntu ate era n'omuleetera ne road stress senga onookozesa eŋŋombe bulungi nnyo katugambe oli ayagala kudda rivansi mulage nti wendi wano tontomera oli azze nnyo mu kuba wa gaali wa bigere wa piki mukonereko akagomba akatonotono omulage nti ozze nnyo wano yondaba n'olwensonga eyo osobola n'okozesaamu akalala ka flash senga oli aba avuga nga oba piki oba gaali oba motoka endala ng'atunula mu mira n'akulaba oba nga takulabye nga takuzikozesezza n'olwekyo ekisingira ddala obukulu ku ŋŋombe kwe kulaga nti w'oli era show your presence mpola mpola mu bukakkamu ate oli ategeere nti w'oli awo. Yes, tuli ku ng'ombe bagamba show your presence laga nti w'oli muntu mukonereko katono nnyo abamu bagikoza mu communication abatambula namukonako noni namukonerako ne beebongako mu mbeera eyo naye eri ate abamu ababaasi bakisussa ne bafuso bere ng'ombe n'ogamba mukama katonda bali ka boda n'ogira ogwa muwala naddala ab'obugaali wano bavugira ku sayidi tagala n'ogamba yi kati nkole eti bakisussa sajja akuba eŋŋombe n'ogamba baga n'eŋŋombe akubiya ekyo ate n'agiremezaako bw'otaba mugumu ng'oli ka boda okomekeza muli muwala anyway baba bakimanyira ndowooza bwe batume balina okuba nga batambuza mirimu gyabwe naye emiggo nagyo oluusi kitundutundu ku bikozesebwa mu mmotoka oba ebyeyambisibwa okwalatinga obeera ku kkubo okwo omuvuzi wa tuleera bamanyi okuzijjirayo bannaffe bano ab'obugaali aba boda akuyitako n'agukugirayo n'akuwoninga ati bw'aba akuyambye n'akuwoninga bamanyi n'okkuba kakati nakyo kiri awo muzeeyi Tambala nabwe mubigaba mu driving school omuntu avayo n'enkoni eyiye muzeeyi Tambala gyatulambulire osangibulako omuntu nga tegwa muggo n'abalalu bano bakola nnyo effujjo ndowooza okumwanga ng'olina kuba ng'olina kyokutte ni mulalu ki waliwo agenda ku kkubo nga mulalu ng'alina ekidduka eva ku baana abalalu eva ku baana infaki nemmotoka mubamu abalalu nga ye agivuganga mulalu tulina okumanya abo n'abalalu bano ab'effujjo ng'ajja ku mmotoka yo ne beefuula abagigirako ng'olina musawanyula buswanyuzi kale bonna obukodyo obwo bw'okugula ebidduka ogenda wali ku Country View Driving School genda wali enakulabye genda ekitabi ku Star oba emubende oba ekasangati Country View Driving School osobola okubeera muzeeyi Tamale 0701 28 61 04 okuba nti ofuna obukodyo bwonna bwonna naye nga ndowooza waliwo ate abamu ng'ayimirira ng'alina omuggo n'ayimirira n'akugjayo n'akukuba ngani gwojoga ng'akuba ki akuba mukazi amba baba bavudde ebyambalo oluusi nga si bya bulijjo noti okuzaayo ayimiriza wali gy'ayimiriza bw'oba okola bivuga bitategereka bulungi basinga kuba abo abavuga n'ekimama akuwa bakakubira mu kawaayiro ki singa sikutwalira amateeka mu ngalo wa Uganda kaliwo konna mu nze singa sikutwalira amateeka mu ngalo ate nsiima kye bakola nga muli bakambwe naye abananga amazima gali nti ekkuba eryo liraba buli muntu alina ebizibu buli muntu alina challenges zayitamu tulina kwegumiikiriza kakati gwe bw'obanga oli ku kkubo ng'olaba nti gwe ategeera ono bambi mutegeerere gwe oyitewo akabenje musobole okukola kyokwa okavoidinga banaye tulina ebirwadde byaffe okuba nonneekubira bw'oba olina ebizibu abantu abamu tetuvumwa bw'oba olina ebizibu leka bakuvuge atalina bizibu kati mulimu ababoda nga yoga oyo bamukube ng'okikatiriza omulaba trailer eri makati mwayagala okubeera ng'akuyisa ayagala kuwaguza ate nze bw'aba alina omusaabaze owa boda mwejjeereza ne ngamba omusaabaze bamukube waliwo abasaabaze boolaba ng'owa boda agezaako ayina wagezaako okwesindika alabe ng'ayitawo naye ng'omusaabaze kwali atudde tugenda ebiseera ebimu munanga omusaabaze oba oliawo taba nnyo kyabayogera nti omuntu ono abamututte infect si biseera bisinga owa boda oba ow'ekidduka yabategerera abantu n'okumugamba nti sebo kakkanyako bw'abanga ye sitasobola kwekkakkanya kibeera kizibu nnyo ow'ebidduka ekyo okwekkakkanya ndowooza era bandi kubya abakulembedde avuga
tokuba musaabaze lwakuba naffe abasaabaze tuba n'ensobi zaffe nga abasaabaze netufuuka oba netubanga abavuga amakutiya notabakuna kiyoga nti guni spiri gyonvuga tulina kunvuga nnyo nedda olina okumugambirawo nti nkubuulire yadde siri wavunanyizibwa naye tugende nga buvunanyizibwa osanga nowawaji nga ajjeeko emikono naye mbona ye ajoga naye nasako kengeri najoga mu muviire ono musanga ku ntebe roodi ngaizo gamba ano ayina gaadi ku mubiri oba ng'avuga akagaali sebidduka ndowooza buli muntu akibeerako buli mu kimuwa kyakola kiki anyhow kale tulabe wano observer mangu bagambe kai harassment still on the run baane bataddeko wano bali babiri basajja bakaihura bagambye bakaleke ne baroza babulawo ku mirimu nga tebategeeza bakama baabwe bafuka badizata nene okutuuka olwaleero tutamanyiiko gye bali polisi bagivaawo mu ngeri ya kimpukumpuku teri amanyi gye bali waneno bagambye nti emiwendo gy'amafuta egyeyongedde okulinnya buli lunaku ate nga gikyalinnya giviiriddeko abantu bangi nnyo okugenda mu muggalo kyeyagalire kati abantu batuulako ewaka oba batuula ku bizinesi zaabwe ne babeera awo n'ekigendero eky'okukekkereza ssente olw'ebbeeyi y'amafuta okweyongera okulinnya wano bagambye nti olutalo lwa pooti ne bwetalo luli wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia nate lireese ensi yonna okubanga esanyalala mu by'emmere bwe kituuka ku miwendo egiriko kati wetweyongera wano munda minisita wuno attorney general munaffe keke kirowa kiwanuka agaye tetuyinza kusazaamu byabayindi minisita can't cancel Asian property titles ebyapa byabayindi mujjuka byaliwo nnyo nabyo kusase nayenoonyeza byanoonyereza oba byasirikirawa ekyuma kyaganya sazaamu ebyapa byabayindi naye ebyabannayuganda kyangu kibaazula ndowooza babifuna mu omanyi ababirimu ebyabayindi ekipuroguramu y'ekyuma esazaamu byabannayuganda waneeno ensi yonna esiimye eggwanga lyattu Uganda okubanga babadde basaale nnyo ate nnyo mu kulwanyisa ekirwadde ekya hepatitis B awamu ne C mpozi omwe mwali saga ey'okugemesa abantu vaccine eyali eri expired biki yaliko obuzibu terina kye bakolako just yali ataddemu byataddemu katonda yatuwa emibiri munnange wano buli kimu tukiyingizaamu ogenda okulaba weesiiza ebizigo ebiri expired onabye sabuni yali expired olidde biki naye mukama katonda akyatukwasirizaako era tumusaba yongere tukwasizaako otherwise banaffe aba UNBS tetumanyi oba babongereko abakozi oba ka budget kaabwe katono biri awo bwe bityo tebinategeerekeka naye munnayuganda akyalaajana ku nsonga y'ebyamaguzi ebitatunkanye na ku mutindo n'ebiri expired wano bagambye nti banka esinga mu Uganda erina nate enteekateeka zeetaddemu mu by'emipiira esindala okujjako Stanbic Bank bagamba nti Stanbic Uganda Cup quarter final results wano baziraze Viper ne Wakiso Giant Viper yakubye goal 3-1 Boma ne Maruni gwawedde 2-1 Sports Club Villa ne Bolo FC Villa yakubiddwa zabadde 2-1 sibalaba ebikutuusaako okujja kuba naffe aba Stanbic Uganda Cup banka esinga mu zonna ndowooza olaba gyolina okutambula nayo beebale nnyo wano bakuleetedde engeri wava muno gye yagenda mu maaso n'okuba nga atetenkanya ekifo ekiringanga ekyobulambuzi ka museum akasooka ak'obwannannyini bakakuleetedde wano ojja kalaba mu observer fulumya ekya ya leero bagambye nti wano abaka ba parliament bwe bagenda okulambula eddwaliro ery'erubowa basangayo baana batabula butabuzi musenyu babayita fundi bapoota abo batabula fundi yona ajja n'alambula nagakino aba ayinako ku knowledge naye bapoota abo bafuna mutwalo actually basangayo bapoota bakwata kugiraagira mu kaawo naye nga contractor ye otuwadde ebintuufu abaki obukalayi obukalayi otutewalala naawe ono omwana w'amatu nnyo tekuli inginiya tekuli contractor bagamba contractor erina okujja tamanyi lulimi tamanyi lulimi lwa wano contractor erina okubanga ajja alina obuzibu n'olulimi okubeera contractor weddwaliro ly'erubowa eyasooka alina kubeera tugenda kati kugikwasa mulala kati bagikyusaamu koroko yalina okubanga atandika yalina roko finas pinet bikoze bitya enirika kati ndowooza loko oba naafunamu buzibu bwe nebafuna contractor mulala ate tamanyi lulimi lwa wano kati balina okusooka kati ye mwami matovu ayogera atya ne pinet ne banne matovu ndowooza ali mu byeno byammwanyi anti ali mu byebyo naye bw'abanga omuntu y'omu kakati eri instructions on the secretary just wa mwanyi wa vinci
vinci ayinza okuba nga terina nnyo kakwate naani kibeera nga bwolina nti olina fleet of businesses olimu oyinza okuba oli mu ttaka oli mu mwanyi oli mu biki naye nga buli emu eri independent of the other oyinza okuba oli mu masimu naye nga buli omu management y'amasimu ndala management yagundi ndala kati matufa ayinza okuba yali mu vinci nga vinci terina kakwate konna na dwaliro lyerubowa toyinza kimusaako nnyo omusajja wattu nti lwaki tewabula lwaki teyakola kino munteekateeka akusinga kukubya gwolina tulina ekisa kyebayita mu luganda mpolampola bwokuba totta bwomega toluma waliwo ebituuka nga weetaaga okuluma waliwo ebituuka nga weetaaga okuluma era wetutuuse kati mu Uganda abakulembeze baffe muzzenga mumegga tubalabye waliwo bye mumezze ne mubaako n'abakungu be mufubutula emisinde ne bafuluma obukiiko tuzzenga tubalaba naye kaakati bwe mubafubutula baddawa ekyo kyekibuuzo kye tulina kuba tubalaba basigala badduka buddusi kati awo nange Munnayuganda ne neebuuza nti emisinde gyabwe gingasizaawa keekadde batandika okuluma kyetaagisa batandika okuluma kyova olaba era still ŋŋamba nti ababaka okwekennenyanga ebiwandiiko naye nga faces behind ebiwandiiko tezimanyiddwa kijja kuba zibuwalira paka okufuna solution y'ekintu bw'oba osisinkanye Fedde n'oyogeramuko naye n'akuwa opinion ye ku kintu ky'omuvunaana oba ky'oyagala okumuwuliramu naawe kikuwa engeri gy'osobola okuhandolingamu ki issue kiyinza n'okuba nga bye bakkiriziganyako si bye biri mu ndagaano kati ze boogerako akadde kano ekyo nakyo kiri possible oli akunnyonnyola byakunywa because bulijjo tubalaba mu bukiiko ajja n'agamba nti nze baŋŋamba bwe bati ne bwe bati ne bwe bati kati omukyala ayinza okuba nga alina idea eyagala okusitula Uganda naye ng'ebyateekebwa ne ku lupapula si bye bye birina okukola ki ebirina okuba nga bikolebwa so ababaka baffe beetaaga okulaba mukyala Pineti one on one boogereko naye wano babajjemu bakole batya bwegale ku kigambo ky'okubajjamu beeyuze bateeseganye badisagruwinge olumala bakkiriziganye bagambe kino kyekiyamba Uganda kyetaagisa oyogedde ekigambo ky'okubajjamu nenjukira mu mubaka wa Kirak Kawunte Gilbert Olanya yagambye amabanja gabali bubi bali ku looni ensimbi ze beewola ba money lenders babali mbulago bagamba nti akasimbi kaluddeyo nnyo mu nteekateeka ez'okubawa bagamba nti akasimbi kano bali balina kafuna ng'ennaku wakati z'omwezi 15 kajja mu nnaku z'omwezi 215 era n'omubaka Sewungo wa Kalungu West naye n'agamba nti kituufu akasente kakoze eki ate nga jjukire baali bayingira parliament babawa ku nsimbi obukadde obuli okumpi 2 birambirira kugula ebidduka era omukyala Kadaga bwe yali abasibwa n'abagamba nti bane mwegendereza okwewola okususse ogenda kubaleetera ebizibu naye nga kyo bagamba nti mbati mubalabye gye bateekeddwa okuba nga babeera amabanja abaka ba parliament ababawola gasusse twagala okulaba ensonga yennyini eyo kuba bwe twali tusuubira wano otwali tusibira olunaku lwajjo twagambye nti parliament oba caucus yetumanyi nti erina ababaka 337 n'omusobyo ate bagenza osisinkana omukulembeze w'eggwanga twali tusuubira nti bagenda kujja n'ekintu ekiri conclusive ekiyinza okuwaŋŋanga embeera gye tutambuliramu akadde kano embeera y'ebyenfuna etambula mu ggwanga erya Uganda nabo ndowooza bwe bakitunuulidde bagambye tetuna kyamaanyi kituyinza kikolera Munnayuganda ayinza kukola ki mu nteekateeka gye tulimu akadde kano mbadde nsoma wano nga bagamba nti kyekiseera muntu tugende mu self imposed lockdown self imposed gogyeteekako weseko olukomera ugambe nti wano tutuuseewaawo nti kinyinze bwe mbalina okubanga ŋŋenda sigenda gendawo kantule waka anti lockdown eyo eri self imposed kitegeeza omwana wange abadde asomera mu ssomero ng'asasula obukadde 2 naye okusinziira ku mbeera nina emitwalo 50 gye ngenda okusobola omusustaininga okusoma kubanga jjukira omwana ono buli lw'omukyusakyusa naye bibeera bimutaataaganya kati kitegeeza nti eri gy'abadde agenda kawakuwunyire ziizi okideclaring nti eyo waliyo omuggalo togenda kumuzzaayo ofunye ogenda okukola ki obadde ofumba ebyennyanja ebirimu ebinyeebwa n'ofumba ekikalu n'ofumba ekisiikeko n'okola otya naye kati ogambe nti okusinziira nga bwe biri kaakati ngenda kubanga nfumba bijanjaalo nteekeko ne greens byensobola lockdown eno in other words kanji summarizing bwe nti
omumpi wakoma wabakwata buli muntu yenna mumpi teri muntu muwanvu n'abeetenda okuba abawanvu waliwo batakwata kakati buli mumpi wakoma wabakwata mu buli kimu kyonna yeyo lockdown gye bategeeza naye bw'onaasigala nga tutambulira ku biri bye tubadde tutambulirako banandaba batya gundi ng'akirina buli mwana ne riziki ye Mukama Katonda andaba bikoze bitya yes Mukama Katonda akulaba naye kakati emikono gino najo bannayuganda tulina okugikozesa tutya lulingo obeera n'omulimu gumu n'oba comfortable naye kakati we bituuse tolabanga abakozi babadde oba tubadde tukaaba emisaala okuva eri babboosi baffe nga impact yava ku muggalo kakati saasira ne boosi naye akukozesa ebintu birinnye tebirinnye mu nsawo yo yokka wabula ne muyiye nabyo bikoze eki birinnye kitegeeza nti okuyimirizaawo kampuni eno costs nazo zikoze eki zeeyongedde amafuta kasita gabanga gali waggulu kitegeeza nti ebisigadde byonna mu kampuni togenda kola kitogenda kwewala kakati wetwogerera kaakano tulina bannaffe ng'era babadde bakyafuna ebitundu abamu tebannaba kubanga baddayo kufuna misaala abamu kale babadde baddayo naye ate embeera okusinziira engeri gye tugirabamu kinyize kampuni kati kitegeeza n'emisaala gigenda kola ki kunyeenyezebwamukko mu bbanga ery'emyezi nga emyezi 6 okuva kati Mukama Katonda akitwale wala kale katugambe omwaka guno gunatukira okuggwako nkiddamu Mukama Katonda akitwale wala kireme kuba kuggwe tugenda kufuna abakozi bangi nnyo abali ku nguudo abanoonya emirimu amakampuni gagenda ku downsizinga abakozi okusobola okufiitinga mu costs zino abadde akozesa abantu 30 ajja kusigazaako 15 ekyebuzibwa 15 balazeewa naye ng'ebyo byonna byonna nyongereza ku kyaliwo ku COVID-19 ebintu ebirinnye kati ebyongeza obulamu okuba obw'ebbeeyi engeri gye tukutambuzaamu bebayita basimanyi motivational speakers batuzaamu amaanyi abogeraamu nnyo manyi Justin nze nganze ku lwange kubanga agamba ebintu oluusi nga naawe opinioni ye kati naawe olina agamba nti kyeyitamu naye kyotekedde okubeera ng'oyitamu oluusi ebyabwe biba bizibu nnyo ndowooza naye ndowooza n'embeera yeetaaga motivational speakers abo wakati okubawulirizaamu mu ngeri bakoleki omuntu agenda okusookera ddala okuzzaamu amaanyi yegwe wekka na wekka Faruku weemanyi okusinga nga bwenkumanyi naye ebiseera ebisinga tugenda abantu ne batulimba ne bagamba kati olaba emitwalo egy'ataano bw'okikolamu kino na kino kituufu ky'abayogera naye okusinziira ku busobozi bwe kyakutuma okukola toyina brain yakyo kyekisookera ddala ekyokubiri toyina discipline egenda okukisusitaininga so kaakati munnayuganda alina okutuula wansi alaba agambe gino emitwalo 5 kiki ennyinza okukola musi kugendera ku mutwe gwa Fedde oba ogwa Faruku kozesa omutwe gwo gwe nga wamala kikyosobola okukola ki okukola kyekigenda okumotivatinga kikusitule okusinga baneeno ba speakers betugamba nti gye bali banatugamba yadde tubasinga tetuyinza kubaviirako ddala 10 ku 10 kubanga buli muntu aba ne idea okwogera omukkiriza n'ayogera then you pick gwekyaba ekiyinza ekisoboka kubanga omuntu ayinza okuwa amagezi n'olaba nga ate gwe obaolya gakususeeko ate nga naye obaolya otayinza gateekamu nkola ate nga obaolya naye si bye yakola naye mu ngeri gye bagamba nti emitwe ebiri giyinza okusinga ogumu osobola okugyamu ekyo ekimu kiyinza okuba nga obaolya kikutambuza mu mbeera emu oba endala mu bulamu bwa bulijjo mwe tutambulira mukulu w'amala bw'ogenda ng'ow'omuntu ng'oyagala kubanga obaolyawo akukwasizaako mu mbeera gy'oba olimu n'omugamba nti nsaba kunkwatirako wano nagamba oba ogenda kukola otya omanya tewali ggezi na limu katwalire bakulembeze baffe olwaleero be tulina mu nteekateeka egenda mu maaso ku biki bitulaba bigenda mu maaso ntwavudde olunaku olw'eggulo nga tuwagala okulya ku ddoboozi ku bintu ebikozesebwa ku muntu wa bulijjo naddala buti ebiyinza okutambula oba oli otina ekirowoozo nga ffe ekigamba nti ebikolebwa bwe bibanga wano mu Uganda twenyikiza enkola ya Buy Uganda Build Uganda nga tusobola okwekolera ebintu ebyaffe tusobola okukendeezaako oba oli ku misolo okusobola okuproducinga ku bintu ebiyinza okujja mu standardi yaffe n'okuyambako abantu ba bulijjo lwaleero amaloboozi agavuddeyo tewali kigenda kubanga oba oli kikola ki kino kituddirayo eri bulamu bwaffe nti kekadde weepime oba ojje kikyosobola okumira n'okubanga oba oliawo okimalawo lwaki bino bizze n'amaloboozi agavaayo kukatirize n'embeera mwe tuli ng'abaana bula wiiki emu okudda ku masomero nga akawunga kali waggulu ebyentambula biri waggulu fiizi zayongezeddwa kati awo tuli ku mbeera eno kitegeeza ki nti okuwuliziganya n'okutegeeragana ku bigenda mu maaso either nga muli mu famire either nga muli ku mulimo
either nga muli mu ntambula gye tutambuliramu kyekigenda okubanga oba oliawo kitutambuza ku mbeera eno okutuusa nate bwenagwawo kubanga kimanyi tegenda kuba yalubeerera but enkola gye tugenda okukwatamu ekintu kino nga ffe abantu kyekigenda okubanga kitutuusawo we tugenda okulaga anti batugambye paka 224 ati kisoboka era birawala tekisussa nayo esuubi we liri ngambye 2 eyo projection yaabwe esuubi eririwo nti wetunabakira mu kaludeveloping nammwe nga balabye bali eri abali developing kati mwe abali developing ate omuntu bino byetugambe kakati yomotiomuli balisenazi mwewuliriza mu bigunjiza amala agambye totutisa ndowooza okusinzamu omanyi okuyayana kw'abantu ngaffe abantu kwanjawulo waliwo oli omuntu agamba nti at least singa nfuna enusu 10 olwaliro mba nsobola okuyitawo oli n'agamba nti nze njagala obukadde 10 okuyita mu mwezi oli nga njagala emitwalo 5 okuyita mu mwezi naye kati obwetaavu buba bwawukana mu mbeera gye tutambuzamu ebintu naye sinjagala okugumya bannayuganda kirigenda kuggwawo gavumenti kekana akadde ndowooza ku okusala entoto okusobola okulaba nga omuntu wa wansi akwatibwako butya bw'asobola okuba nga akola ntya olwo tulaba enteekateeka za gavumenti ennungi ezitagobeddwa but implementation yaayo n'okusomesa abantu kikyabulamu olwero singa omuntu aba asobola okwekolerera naba nga asobola okufuna akatale ko ekyo kyakola tewali nsonga omuntu yandikaabye nnyo okusobola okulaba nga alajanira gavumenti naye tugenda okulaba nti enteekateeka za gavumenti zibeera zizze ate ennungi nezifiira mu nteekateeka ey'okubanga kigenze bwe kityo katulabe kati kwena enteekateeka egenda okujja ya development model nti nungi naye ate booliawo waliwo ekibulamu kubanga tuyinza kukwata bukwasi nsimbi nga nze n'ozimpa ku njala omuntu gy'alina kana akadde obwetaavu bw'alina n'osiba nti omuntu ono agenda kukozesa ensimbi zino obulungi so nga bandi badde bakola ekintu ekigenda okuvamu ensimbi ez'awamu obaoliawo n'okutambuza ekintu obulungi basobole okulaba nga beetegekera olunaku olw'enkya ekyali ekizibu ndowooza singa enteekateeka zino ziba zireeteddwa eza gavumenti ennungi bazisomesa abantu n'okubanga abantu bategeera bungi bateekeddwa okuba nga bakola eno embeera tusobola okugiyitamu tuyinza okuba nti tujja kufuna bugagga bwe twagala naye okusobola okuba nga osobola okubeerawo omwana wo n'alya n'asoma yali tegenze mu ssomero gwe lweweetaaga ne gavumenti nayo kati ntandise ogyesaasira lulinga enjala tennatuluma nnyo nga tetunakubwa nnyo bwavu gavumenti yagamba ekizibu kya Uganda ki bavubuka abatalina mirimu okay be baliwa bali mu bitundu bwebiti ne balumba ebitundu naddala ebyali biriranye ebitundu ebya ghetto ne babagamba bantu mmwe mujje katubayigiriza saluuni mumanyi okukola n'okusiba enviiri katubayigiriza okukola engatto muyiga okubeekinga muyiga okutunga n'emirimu emirala ku bwereere ku ntandikwa nga babawa ne transport gavumenti nemala negamba naye bano betuyigiriza bo banaasobola obikozesa nti bandibikozesezza naye kapito tebalina ne batandika bati oyize saluuni dryer yiiyo akakadde ka rent oyize bakery kuuka yiiyo ba oven yiiyo kakadde ne bakakuwa mu mpeke ka rent likewise bonabona abayiga ebintu bannange singa gavumenti evaayo olunaku olwaleero negamba nti buli muntu eyali ku nteekateeka eno kubanga pulezidenti yabatikkiranga mu lujjudde ne basomba ebintu bino nga mulaba singa leero gavumenti evaayo negamba nti buli eyafuna ku bintu bino ajja atuwa accountability wa waatuuse waliwo asobola okuvaayoko gavumenti yatuuka ekiseera neekalira negamba nti kale bwe kibanga simanyi oba gavumenti yakalira oba bakulembeze be bakikola mu bugenderevu ne bajjawoko ka transport naye era akakadde ka ssente ne baka maintaining nga bakawa abantu ne capital w'ebintu ebikalu akwatibwako kakati akadde kano kye twemulugunyaako gavumenti kuddira nsimbi nkalu ziwa abantu bano gavumenti wadde ebitundu ebimu etwalayo endokwa oba netwala ensigo nga size zigwanidde okuba nga ziri mwayo naye waliwo ebitundu ebiweebwa exactly what they need naye ogenda okulaba nga basente be bakuŋŋaanyiza ab'eŋŋanda abako n'emikwano nga be bafunye mu nteekateeka eno kakati gavumenti katono nnyo ati mwegatteko tulabe ate oba oli anaffe n'abali awo ne batubuulira bo ebintu babiraba batya business tambula zitya kubanga on the whole ebintu birabikanga mu ggwanga erya Uganda ebintu tebitambudde bulungi kale Robert mutebitubuulire wookedde tufune n'abantu abo batuwe ja samare ey'ebyenfuna nga bitambula mu bitundu byabwe ebyenjawulo.
ya oyinza okwesanga nti ebitundu ebisinga ebyebyalo mu ggwanga Uganda wetutukidde olwaleero nga bo bali mu ssanyu olw'enkuba etonnya kakati obutasalako naddala mu biseera ebyokumakya naye ebitundu ebyekibuga oba ebyebibuga era mu ggwanga lyerimu wano Uganda ebisinga byo biri mu maziga batandika dda okulabika nti bawanjagala okulaajanira ebitongole ebibatwala mu bitundu byabwe okubataasako ku mbeera kubanga enkuba etonyera olunaku lumu nesaanyaawo omusana ogwakidde omwaka mulamba naddala mu kwonoona n'amazzi okwanjala olunaku olwaleero entambula y'ebidduka n'embeera y'enguudo mu Kampala n'emiriraano tugikoledde wano Kosovo era wetuli okubatuusaako butya embeera nga bweri mwabali mu bitundu ebyenjawulo ebiyingira ekibuga Kampala kyembategeeza kiri kimu nti enguudo zikyali nkalu bwekkalukalu akakuba kakakeera okutonyerera ng'abaana bakyali wakati banadda ku masomero kagayaza abazadde n'abantu abakola oboolyawo ne bavaayo leeti naye ekisinga okubeera ekyobulabe kwe kuba nti olwakakuba kano akatonyerera n'akawewo bangi n'abatakozesa motoka zaabwe bazijjayo kakati we bazijjayo omulundi ogumu ye jaamu gwe mulaba okuviira ddala eyo ku ssaawa nga 3 ez'emisana n'okweyongerayo ate n'akawungeezi jaamu abeera muyitirivu nnyo ng'abazijjeeyo bazizaayo gye bazijje kitegeeza ki kitegeeza nti gwe akedde okutambula tolina buzibu bwonna bwogenda kusanga ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga kubanga abantu tebakedde kutambula n'ekiriwo ne Kosovo nakyo kikweragira bweragizi nti ddala abantu tebakedde kutambula kubanga motoka esinga wali waggulu ku Sentema Road wabeeranga waliwo jaamu abasinga basaliza wano ate kafuna batandika okukola oluguudo olwewali waggulu enabulagala ekintu ne kijja bagira motoka esinga zikkirira ne zikozesa ekitundu ky'oluguudo kino naye olaba nti mu maaso gange ne mabega wange tewali kiriyo akitegeeza nti abantu tebakedde kutambula Oyima Road ngiyiseeko nga tewali kyoyinza kwogerako n'eguudo endala abaliyo bannaffe batutegeezeza nti abantu tebakedde kutambula si lwankuba yokka ne n'obugayaavu obwo bujja olwakawewaako akakeera mu budde obw'okumakya naye nga bwekutegeezeza bwagenda maaso n'okulaba programu Omusunsuzi sawa zino ku SOT TV nkugamba nti enkuba bwetonya ababonaabona mu bibuga babeera bangi n'emiriraano lwaki nkyogera bwentyo olwaleero katonyeeyo katono ebaddenga sampo entonotono mukama gyatuwadde nga obudde bukya naye bw'otuuka kakati mu Kosovo olaba nti bo batandika dda okubeera mu kibeera kino wano wendi ndi maaso g'amaduuka abagenda maaso kumpi buli nkuba lwetonya amazzi kubanga yo Kosovo tetujja banenya nti bazimba ku lutobazi nedda naye ate ne bannaffe abavunaanyizibwa boolyawo ku nsonga okukola ekyetaagisa okulabika nti abantu mu kitundu kino babayambako nkugambye nti etonyeeyo katono naye kakati olaba nti kakati wano tulinga abali sijja nagamba kiralo kyantu oba mu nnimiro naye olaba nti Kosovo yonna yayonooneddwa dda enkuba egenda maaso n'okutonya singa etonnyayo kakati era katono eddakiika nga ziizo ojja kulaba nga wano wonna amazzi ganjadde abeeno nga bwe mbategeeza bulijjo nti bo ebitanda babiwagikako dda amataffaali basula waggulu eno tewali asula ku kitanda kya wansi ate enkuba bwetonya n'abadde basula wansi bonna batandika okusula waggulu olw'enkuba egenda maaso n'okwanjalira mu bifo mwe bakolera naye bw'otunuulira oluguudo balukola bwe luddawo bwe lufa nga bwogenda maaso n'okulaba kakati ekitundu kino kye tulimu balukola bwe lufa omwala guno abagezaako okugezaako okuguraizinga okuguzzaako waggulu okutaasa embeera ey'amazzi singa gabeera mangi naye enkuba etonyako katono ogenda okulaba nga omwala gujjudde ye kasasiro ye yabagula tenda wadde nga bannaffe andowooza be ba Smart City bagenda maaso n'okugezaako okulabika nti Kosovo bagirongoosa buli lunaku olukya ne n'abaayo obujeemu bw'abayinga ku mwala kwennyini kuno kwe basuula kasasiro nga bwogera maaso n'okumulaba nti bo babayamba buyambi ate bo ate beeyamba naye nga mu kiseera kino nga kasasiro tumugjeeko abeera wano olunaku olw'eggulo baasibye bamutwala kakati ono yenna gwolaba ali fresh buli gwotunuulira wano ali fresh yewaabo abasiika chips abafumba emmere abakola biki bakedde kumuyiwawo n'abamuyiyewo kiro kati ebayinda ate babatwalire simanyi lwaki tebamuorganizinga ne bamuteeka mu bipipa oba mu biveera bino ebinene ekyo kyabano ab'e Kosovo ne bannaffe
bakulembera naye ekisinga obukulu y'embeera y'oluguudo engeri gye lwonoonekamu n'engeri gye lukosaamu bizinesi ezibeera eziri mu kifo kino naddala singa enkuba eba etonnya nkugambye nti katonnyayo katono bwe kati Kosovo yonna neekwatirira amazzi nga tugenda maaso n'okubalaga mwenna abali ku So TV okukolera Kosovo olina kuzimba nyumba ng'eri waggulu ng'eringa kumpi eri ekalina nga bola abannaffe bano abamutya aba traders bwe bakola ekintu kyabwe muze oli otya nga mulabye n'ebizibu by'amazzi tulabye nabyo ssebo muno obadde mu bbanga ki ibbanga ddene ssebo baŋŋamba ebitanda mwabizizika enkondo musula waggulu olw'amazzi eno tukolera ebikole gye tusula tewaliyo mazzi okyejjeemu ensonga y'abantu kamera egenda kubalagako kati ku mwalo ogwo olaba omwala kati gunaatera okuziba kasasiro omungi oyo abantu lwaki tebeefuga tebalina kwagala kitundu kyabwe olaba engeri kasasiro oyo gye bamuyiwa mu mwalo ogwo gwakatereezebwa naye kati olaba bodda sayidi eno gye amazzi gye gayingirira olaba nago gagenda kati kuguzibikira anti kati era ebyo ebigambo bye bateekawo bitono ate byebisaaniiko babisulamu kuviira ddala eri tebabisuuliramu wano mwala gubireeta buleesi kati wali wetaaga kuteekawo ttawo bibe nga biyitawo buyisi ne bigenda enze kye nandirowoozezza ate ebiri waggulu kasasiro oyo ali waggulu anti tebalina bye bamuteeka bamukuŋŋaanyirizaawo basobole okumutwala kyandibadde kituufu omukuŋŋaanyirizaawo tekyandibadde kituufu naye kati wewandibadde nga gwe emmotoka ezisobola okumusanga ne bamutwala ate bikonteyina babigana okubissa ku ngudo ate waba ne bagenda omuteeka ate obukutiya ndaba abayiwamu obuyiyi ng'oli ayiwawo obuyiyi bikuta nga bw'obiraba buli omu alina endowooza ye kyekikulu ssebo tunyumizeeko mwe muliko wagguluko temulinga bali abalala enkuba bw'ebanga etandise okutonnya wano mubeera mutya era tuyimirire eno waggulu nga bw'otulaba paka lwekyo amazzi ne gakendera ne tuddamu ne tutambula ssebo oyaggulawo ye mwami mutyaba ssebo ye mukama waffe mwami mutyaba nkulamusizza ssebo gye baliko gw'omu ku basuubuzi abatutumufu wano mu Kosovo ogumiddemu oti embeera nga ekanga abantu lwoyogera Kosovo abantu balowooza nsi eri y'entalo naye balowooza kimu ebyo bye tubalaze embeera yagumiikiriza era naye nga tuyita mu kunyigirizibwa wano wendi mpulira ekivundu kya kasasiro oli awo nyamwe mwabimanyiira twamumanyira kasasiro naye kati weesanga oluusi talina kyakkola ngaolina okubeerawo kubanga ne weesanga ne gavumenti etufuddeeko nnyo ekiryawo kyamaanyi baŋŋamba nti enkuba bw'eba etonnye musiiba ku maviivi nga musaba katonda abataasi kituufu olw'amazzi ekituufu kuba amazzi gatuyingirira naye tetulina kyakkola nti naawe ne waggulu waggatuukayo nange wano gatuukawo naye nga si mangi nnyo naye nga bannange bo wansi eyo bo bayisibwa bubi nnyo naye nga weesanga obuzibu nti twalera gavumenti etuyambeyambeko oluusi naye tetusitatufaako nnyo olwensonga nti weesanga nti emyala tugizimbyeko nnyo naye nga teryayamba ebbeeyi y'ebintu erinnye buli wamu mwe basuubuzi tugenda kweyamba tutya kubanga tufa ebbeeyi y'ebintu era kati tetulina kyakkola kubanga kati weesanga nti saidi tubeerako nga etukulira terina nnyo kyetuyambye ku bituwa bikkakka yali twekwasa nti ntalo bikina naye nga kati weesanga nti embeera eriwo ndaba nga naffe tunyigirizibwa nnyo ge mazima bwe bongeza nga namwe mutwongeza tulina kyakkola olw'ensonga nti kati toyinza kugula kintu bbeeyi ate n'okitunda bbeeyi ya wansi tweyanza nnyo mukulu mutyaba abalabi baffe abali ku So TV y'embeera eri wano gye tubadde tubalagako naddala okusingira ddala embeera ey'enkuba egenda maaso n'okutonnya na butya oba oliawo bwezoganyaamu abantu baayo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga Uganda n'okusingira ddala Kampala n'emiriraano wano wetuli emabega wa Eric Sebalamu oyinza okulowooza nti nnimiro era bw'ogezako n'oyitawo oyinza n'okubbira wansi kubanga yo amazzi gagize edda gayonoonye ekintu
gayonoonye ekintu oyo omuwala wolaba wabuukira n'oyo omulenzi olaba nti awo wonna wafu naye jjukira nti akakuba kagizeemuko katono olunaku olwaleero kaakati bwe keeyongerayoko obweyongezi ate bujabagira. Abali mu studio Farouk Sesaazi wamu ne Fedi Nabwire Muhammad Wamala omuzindaalo ngubaddiza ekiri eno kyekyo sisobodde kukkiririrako eri wansi mbalaga ekiriyo eyo bwe tulifuna obudde ate nayo tuliwaayo olunaku olwayo mulabe abasula eyo mu myala na biki wano mu KOSOVO embeera gye basulamu yo nzibu nnyo nnyonnyeri ddala oyinza okugamba nti Katonda yayamba. Muzindaalo gwammwe mugende maaso n'okuweereza. Tanyina munaffe Robert Mutebi akadde kagenze tutekeddwa okuba nga tusiibula just mu second olengedde embeera bannaffe gye balimu naye ng'ate banoonya struggle survival for the fittest mu mbeera yonna agamba amazzi bwe gajja nja sigalawo talina zijja kugenda oba oli okufuna ate zipangisa nnyumba ndala naye embeera gye tuwangaliremu eyo. Ndowooza Farouk kakati embeera yawagwa enkuba wagwa n'essooli nga tobeera mu bitundu byeyo ng'oli gy'abadde naye Mukama Katonda abanjagalire mwebale kubanga mutambudde naffe obwera baniise na bwire. Ekyakasasiro tukijja ku gavumenti buvunaanyizibwa waffe kasasira gwe tulabyawo gw'omuntu kikyokoze okuyamba gavumenti. Ekirala Katonda tusize mu nnaku enzibu ennyo eza lockdown kino ekiriwo kya kiseera buseera gwali mu kyalo olima emmere kase emmere n'ebaawo Uganda tuba tusobola okuyita mu buli mbeera Mukama nga tukwatiddeko. Good morning. Bakituleseemu tukekkereze bukekkereza embeera yonna bw'oba olina omutwalo ekakasa nti ate